Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da balungi mwenna gye muli eyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbozaayoza bimutuuseeko mu nnaku zino okusiiba okusituka ekiro okusaala n'okukola emirimu emirungi. Mpozi eyeebuuza nti mu nnaku 10 ezisembayo Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakolanga atya? Hadithi ejibwa ku Aisha mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama eri mu kitabo kya Bukhari rahimahullah nga bwe yali agitandika yagamba babul amali fil ashri al awakhir min Ramadan, nti omulimu guno gutubuulira biki ebyokukola oba gutukubiriza kukola ennyo mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadan. Aisha radhiyallahu anha n'atunyumiza n'agamba nti embeera ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabeeranga mu nnaku zino naga 10 ezisembayo n'agamba nti kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mi'zarahu, ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ennaku zino 10 ezisembayo bwe zaatuukanga ng'asiba ekimyu, kabonero kwa kwenyweza buvumu na bumalirivu na butagayala na butakoowa. Agamba nti wa ahya laylahu, ekiro kyonna n'abeera nga atunula, wa ayqadha ahlahu, n'abeera nga azuukusa n'abantu b'ekiro basaale. Hadithi eno erimu ebintu bingi. Ekisooka, Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam Katonda gwe yasonyiwa amazambi agasooka n'ag'oluvannyuma, ne mu Qur'ani n'amugamba nti ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, nti Katonda akusonyiye ebyasooka n'ebyoluvannyuma. Lwaki ate ye yanyiikiranga bw'atyo ekisukkiridde? Aisha yatuuka n'okumugamba nti ng'oyitiriza nga ate Katonda yakusonyiwa amazambi agasooka n'ag'oluvannyuma. N'agamba nti afala akunu abdan shakura, Katonda waba yansonyiwa amazambi agasooka n'ag'oluvannyuma sisaana kubeera muddu wa mwebaza? Kati Nabbi wabanga yakolanga bino byonna kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yali yamusonyiwa amazambi ag'emabega n'ag'omu maaso. Naye ate butyaffe abatamanyi we tuyimiridde, kitegeeza tulina okulwana, okunyigiriza, okuteeka mu kaweefube asukkiridde okubeera nti nno tufuna obulungi obuli mu nnaku zino. Kaakati Nabbi sallallahu alaihi wasallama ekimu yakisibanga ng'akola ki? Yayitirizanga okusaala, kubanga mu hadithi eno gamba nti wa ahya laylahu, yazuukusanga n'abantu be. Ennaku ezimu yasitukanga yekka n'asaala. Aisha n'agamba mu hadithi emu nti bwe yagendanga okuvunnama baali basula mu kifo kitono ng'amukoonako abeere nga amuseetula ajjewo omubiri gwe. Naye agamba yagendanga okuvaayo, Nabbi okuvaayo nga Aisha yeebase dda, yazzeewo dda. Kakati naye mu biro bino ebisembayo mu nnaku 10 eza Ramadani abantu be yabazuukusanga nga tabaleka kwebaka, tayagala basubwe. Birungi biri mu nnaku zino. Wa ayqadha ahlahu, yabazuukusanga. Ate hadithi ezimu zaatulaga ti Nabbi sallallahu alaihi wasallama ebiro yagattanga wakati w'otulo n'okusaala, ne yeebakamu n'asaala. Naye mu zino 10 ezisembayo okuwebaka yakuviirangako ddala ng'asaala busaazi, n'asoma Qur'ani, n'akola buli birungi n'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Kale naffe tambulire mu bufu bwa Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.